Twebaza Mukama nate kubanga akyatuwadde obulamu tukyagenda mu maaso n'ekyokuyigako kyaffe okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwange. Ekyo Katonda kye yandetera ku nsi kuno okubeera nga nkituukiriza. Twalaba nti nno waliwo abakituukiriza mu byawandiikibwa ate era waliwo abalala bangi abazze batuukiriza okuteesa okwo Katonda kwe yabateeseza, okuteesa okwo Katonda kw'abalinako. Twalaba nti buli omu yenna ku nsi kuno olina ekigendererwa lwaki Katonda yakuleeta mu bulamu buno. Ekyokubiri ti buli omu ku ffe ateekeddwa okuzuula ekigendererwa ekyo alyoke akituukirize. Tuli ku katundu akagamba nti nzuula ntya ekigendererwa ekyo, naye kati tutuuse omusomo guno tugutambuza ebitundu 25. Akati weebuuze nti gwe wakalabako bimeka, wakayigako bimeka, naye bw'obeera nga kino ky'osookeddeko oba nga waliwo ebyakuyitako osobola okusubscribinga n'osobola okufuna emisomo egiri emabega ate n'egyo egy'omu maaso nga bwe ginaagenda nga gifuluma. Ate era togaana na kuweerezaako omuntu gw'osuubira nti emisomo gino gisobola okumugasa. Kati tutuuse kitundu eky'omukaaga ku ebyo ebituyamba okusobola okuzuula ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Mujjukire nti nno ekisooka kyali nti oteekeddwa okumanya Katonda bw'oba ng'onaazuula ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Ekyokubiri okubanga mu ggwe mulimu okuyaayaana okw'okwagala okukola okuteesa kwa Katonda. Bw'obeera n'okuyaayaana okwo kujja kukuyamba nnyo okusobola okuzuula okuteesa kwa Katonda kw'alina gy'oli. Ekyokusatu kwe kweweerayo ddala eri Katonda, n'ekyokuna kwe kwesigama ku Mwoyo Omutukuvu. Ekyokutaano kye tuzze tulaba kwe okutegeera abo Mukama baakuwadde okukolamu omulimu, kye twalaba emirundi ebiri egiyise. Kati ku mulundi guno tugenda kulaba nti okutegeera wa Katonda w'ayagala otuukiririze okuteesa kwe. Ekifo wa Katonda w'ayagala otuukiririze okuteesa kwe. Njagala mujjukire nti bwe twali tuyiga omusomo guno emabega eyo twasoma Bikolwa by'Abatume essuula 17 olunyiriri okuva ku lwa 26 okutuuka ku lwa 3. Bikolwa by'Abatume 17 26 okutuuka ku 3 nga watulaga nti Katonda yakola buli eggwanga okuva mu muntu omu basobole okutuulanga mu nsi eruyi n'eruyi, naye nga Katonda yateekawo ekisooka ebifo byabwe eby'okutuulamu kye yayita ensalo, ebiro eby'okutuulamu, ebiro ebiseera mwe balina okubeererawo, ate n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Kati ensalo zange mwe nnina okubeera nga nkolera ekyo Mukama ky'ayagala, n'ebiro bye nnina okikoleramu birambikiddwa butereevu mu ntegeka ya Mukama. Kaakati nga tumaze okulaba ekyo, twagala tulabe nti Mukama Katonda alina wayinza okwagala mbeere nkole omulimu gwe ng'ayagala nsigala awo, naye ate waliwo lwayinza okwagala nve awo wendi nga tewajja kunsobozesa kutuukiriza kigendererwa kya Katonda ng'ayagala ŋŋende ate mu kifo ekirala. Naye ebyo byonna bibaawo mbitegeera senga mbeera nga nzikiriza okuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu nga mwesigamyeko kubeera nga andaga nga nnuŋŋamya nga nkulembera. Tulaba mu Lubereberye 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu Katonda ayogera ne Ibulayimu, nga Katonda alabye nti Ibulayimu alina kyateekeddwa okutuukiriza, naye tayinza kukituukiriza ng'ali mu kifo ekyo mu bantu be mu nsi ye gye yazaalirwamu. Kati Katonda n'amujjira n'amugamba ebigambo bino mu lunyiriri olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti vva mu nsi yannyo era wali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga.
kati ekyo Katonda yakigamba Ibulayimu oba Ibulaamu nga bwayitibwa mu kiseera ekyo naye tekitegeeza nti ffenna nga bwe tuli mu bulamu buno kitwetaagisa okuva mu bantu baffe kitwetaagisa okuva mu ggwanga mwe tuli kitwetaagisa okuva ku kyalo kwe twazaalibwa tulyoke tutuukirize ekigendeerwa kya Katonda eri obulamu bwaffe si kye kitegeeza naye kye tulina okuyiga kiri bwe kiti ti Mukama Katonda bw'aba ayagala nveewo Omwoyo Mutukuvu anuŋŋamya nga nina okuvaawo ate bw'aba ayagala nsigalaawo era Omwoyo Mutukuvu aŋŋamba eriyo baagamba ate nga ye yava ewaabwe n'amugamba ddayo ewammwe okole kye njagala kati naabo gye bali kati ekikulu kyeki kwe kumanya nti Katonda alina w'ayagala ntuukiririze oba ayagala ntuukiririze we nazaalibwa nkole ekyo bw'aba ayagala nsenvule nve we nazaalibwa ŋŋende ntuukirize kye nina okutuukiriza nzikirize nsobole okuvaawo ate ne bwenga nti kati komawo oba nanga nti ekiseera kyo ekyokubeera mu kifo kino kiweddeko kati njagala togende gindi oba oddeyo gye wava otuukirize byonna nga tuli beetegefu kubanga Mukama w'ayagala tutuukiririze ekyo kyayagala tutuukirize wakulu ekifo kikulu bwano tulabye mu Lubereberye 12 okuva ku lusooka okutuuka ku lwokusatu nga Mukama ayogera ne Ibulayimu awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga ng'alina okutambula okutuusa Mukama lw'amulaga nti weewano olwokubiri nange ndikufuula eggwanga ddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe ng'akkiriza okusimbula n'ava mu nsi yeewaabwe n'ava mu bantu be n'agenda Mukama gye yamulaga nga Mukama mugamba nga otuuse eyo gye ŋŋenda okulaga ŋŋenda kufuula eggwanga ddene n'akuwanga omukisa n'akuzanga erinnya lyo era onoobeeranga mukisa gwe kati oluusi bwe mba sitegedde wa Mukama w'ayagala ntuukiririze nnyinza oba oliawo okwesisigiriza ne siva we nteekeddwa okuva ogenda ye w'ayagala ŋŋende oba si ekyo nnyinza okumaliriza nga neesimbuliza okuva we nnina okubeera ne mmaliririza mu kifo ekirala ng'eyo gye ŋŋenze yo teriiyo kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange nga sinza kukituukiririzaayo kaakati ono ye amugamba bw'atyo olwokusatu amugamba nange n'abawanga omukisa banakusabiranga omukisa gwe n'oyo anakkolimiranga n'amukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa n'asimbula n'agenda Mukama n'amutambuza olugendo mu ssuula eyo yennyini ey'e12 okutandikira ku lunyiriri olw'10 okweyongererayo ddala 2 mu olunyiriri olw'2 tulaba nga waagwa enjala n'amaliriza nga Ibulayimu agenze mu nsi endala Mukama n'amukkiriza okugendayo kubanga byonna biteekeddwa okubanga yali aluŋŋamizibbwa Mukama naye twagala tulabe ku mulala mutabani we mu Lubereberye 26 Lubereberye 26 okuva ku lusooka okutuukira ddala ku lw'16 naye nze nja kubuukamu olw'obudde bwaffe Lubereberye 26 olunyiriri olusooka luga ne wagwa enjala mu nsi endala so si eyo ey'olubereberye eyagwa mu nnaku za Ibulayimu Isaaka n'agenda eri Abimereki kabaka w'Abafirisuuti mu Gerali kati eno mu kiseera kya Isaaka njala ndala olwokubiri lugamba Mukama n'amulabikira nga yogera nti toserengeta mu Misiri tuula mu nsi gye nakugambako bwe yali ayogera ne Ibulayimu yamugamba ensi gye ndikulaga naye ate kati wano bw'aba ayogera ne Isaaka amugamba ensi gye nakugambako nga n'ensi eyo gye yali yamugambako yali alina kubeera mu nsi y'Abafirisuuti n'abeera ne kabaka oyo Abimereki e Gerali naye enjala bwegwa nga kisobola okukema
Isaaka okubeera nga ava mu kitundu ekirimu enjala agende e Misiri yawabeeranga ekyengera buli mulundi. Naye Mukama n'amugamba mu lwokubiri nti Mukama n'amulabikira n'ayogera nti toserengeta mu Misiri, tuula mu nsi gye nakugambako. Ekigendererwa kya Mukama nga Isaaka ateekeddwa kukituukiririza mu nsi y'Abafirisuuti so si Misiri. Newankubadde nga Misiri waaliyo ekyengera naye nga alina kubeera mu nsi y'Abafirisuuti. Olwokusatu, beera mu nsi eno nange naabeeranga wamu naawe era naakuwanga omukisa, kubanga gwe n'ezzadde lyo ndiba wammwe ensi zino zonna, era naanyweza ekirayiro kye nalayirira Ibulayimu kitaawo. Amugambye beera muno. Kituufu enjala egudde, biseera bya njala, naye sigala wano, sigala mu nsi gye nakugambako. Mukama alina ekifo oba ebifo ebyo ye bye yateesa nze naawe okubeera nga mwe tutuukiririza ekigendererwa kye, naye tukkiriza n'abeera nga yatuluŋŋamya, oba twesimbuliza bwesimbuliza ne wejja wano n'ogenda gy'ogenze olw'ensonga eziyinza n'okubeera nga ntuufu bw'oba ozinnyonnyodde. Kati n'ono yandibadde agamba nti enjala, Mukama gwe tolaba nti wano enjala egudde, kaŋŋende e Misiri awali emmere. Naye Mukama mugambye togenda Misiri, sigala mu nsi gye nakugambako. Tulaba nti n'amaliriza ng'asigadde eyo. Olunyiriri olw'omukaaga lugamba Isaaka n'atuula mu Gerali, n'atuula mu kifo ekyo, n'atuula mu nsi Katonda gye yamugamba. Ng'ali mu Gerali, era ngenda kubuuka tusome olw'12. Tukyali mu Lubereberye 26 olw'12. Isaaka n'asiga mu nsi eyo ey'Abafirisuuti mu mwaka ogwo emirundi 10, Mukama n'amuwa omukisa. Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10, Mukama n'amuwa omukisa. Kubanga lwaki? Mukama yamugamba wano walina okubeera. Omukisa gwa Mukama gwali mu kifo ekyo Mukama we yali ayagala abeere. Ng'enjala gyeri, bw'boogera ku njala ekitegeeza byali biseera nga oba oliawo omusana gwali mungi ne guleeta enjala, naye mu kiseera ekyo kyennyini bwe yakkiriza okusigalawo Mukama wamugambye okubeera, bye yasiga byasobola okulaba omukisa, n'asobola Mukama n'amuwa emirundi 10 ekyebyo byasize. Olw'13 lugamba omusajja bategeeza Isaaka n'akula neyeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Okukula kati wano teboogera ku myaka nti n'aweza emyaka bwe giti, naye bategeeza okukula mu byenfuna. Ebyenfuna bye ne byeyongerayongera okutuusa bwe yali nga mufunyi nnyo oba mukulu nnyo, ng'afunye bingi. Olw'14 era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi, n'akwasa Abafirisuuti obujja. Yakwasa Abafirisuuti obujja. Lwaki? Kubanga yalemera. Awo Mukama we yamugamba nti wano we njagala obeere. Mu kifo ekyo n'akwasa Abafirisuuti obujja. Abimereki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi. Abimereki kabaka n'agamba Isaaka nti munnange genda otuveeko wano kubanga ki otusinga nnyo amaanyi. Kaakati tugenda kulabayo ate bo abalala nga bo tebasigala Mukama wabasuubira kubeera, enjala n'ebasimbuliza ne babeera nga batambula. Ne batambula ne bejja awo Mukama Katonda bwe yali ayagala babeere, ne bagenda awalala naye ng'ekibatwala lwa njala. Bw'oba osomye mu Luusi, kitabo kya Luusi essuula eno esooka, mu nnyiriri ezo zisooka 6 zijjayo ekifaananyi ekyo.
ntegeeza luusi essula esooka okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga lujjayo bulungi ekifaananyi ekyo nga lutulaga nti waliwo abantu abeesiguukulula okuva Mukama we yali abasuubira okubeera ne bagenda awalala nga n'ensonga gye balina ya njala bejja mu kitundu omuli enjala ne bagenda awaali emmere. Katusomeyo olusooka luga nti awo olwatuuka mu nnaku ez'abalamuzi ze baalamulirangamu enjala n'egwa mu nsi, awo omusajja w'e Beserekemu Yuda n'agenda okutuula mu nsi ya Mowaabu, ye ne mukazi we ne batabani be bombi. Olwokubiri, n'erinnya ly'omusajja lyali Elimeleki, ne mukazi we erinnya lye Nawomi, n'erinnya ly'abatabani be bombi Maloni ne Kiriyoni, Abayefulaasi ab'e Beserekemu Yuda. Ne batuuka mu nsi ya Mowaabu ne babeera eyo. Awo Erimereki bba wa Nawomi n'afa, naye n'asigalawo ne batabani be bombi. Ne bawasa abakazi Abamowaabu n'erinnya ly'omu Orupa n'erinnya ly'owokubiri Luusi, ne bamalayo emyaka nga 10. Awo Maloni ne Kiriyoni ne bafa bombi, omukazi n'afiirwa abaana be bombi ne bba. Awo n'alyoka agolokoka ne baka abaana be addeyo ng'ava mu nsi ya Mowaabu, kubanga yali awulidde ng'ali mu nsi ya Mowaabu nga Mukama bwe yajjira abantu be ng'abawa emmere. Kati kiki kye njagala tuyige nnyo wano? Twogera ku kyokwejja Mukama we yandibadde yayagala obeere. Nga Mukama wayagala obeere olina okutuukiririza ekigendererwa kye, naye n'ofuna ensonga gye weekwasa nga n'ensonga eyo osobola okugyogerera n'abantu ne baga nti ddala oli mutuufu. Kati eno ensonga yali ya njala. Abasajja bano, ono musajja ne mukyala we n'abaana baabwe baava mu kitundu ekyo ekiyitibwa Beserekemu. N'ekitundu ekyo erinnya eryo Beserekemu kitegeeza ennyumba ey'emmere, the house of bread, ennyumba ey'emmere mu lulimi olw'Ebbulaniya. Kati bo beesiguukulula okuva mu nnyumba ey'emmere olw'okuba mu kaseera ako mu nnyumba ey'emmere mwali muzzeemu enjala. Ne bagenda mu kitundu bo kye baawuliramu okubeera nga kye kyalimu emmere. Naye bwe batuuka eyo emmere yaliyo, naye bwaliyo n'okufa. Ng'emmere gy'eri naye ng'eriyo n'okufa. Era okufa ne kutta omwami ne kutta n'abaana be bombi. Nawomi n'asigala nga nnamwandu, ate naye bakamwana be babiri ne basigala nga bannamwandu. Nawomi n'awulira nti ate eri gye mwava e Beserekemu ye abantu baasigalayo n'enjala teyabatta. Katonda yabakyalira n'abawa emmere, n'asalawo addeyo ewaabwe. Kati oluusi twesiguukulula Mukama wayagala tubeere olw'okwagala okunoonya kino na kiri, oba olw'okwagala okuwona kino na kiri. Naye kikulu nnyo okumanya wa Mukama wayagala ntuukiririze. Awo Mukama wayagala ntuukiririze okuteesa kwe we wali obukuumi bwo. Obukuumi. Ono omusajja Erimereki ne mukyala we Nawomi ne batabani baabwe bejja wansi w'obukuumi bwa Mukama ne bagenda awalala ng'emmere gy'eri naye ng'obukuumi bwa Mukama tebuliiwo. Kaakati gwe nange tulina okumanya mu kutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, wa waayagala nkituukiririze. Nga weesigamye ku Mwoyo Mutukuvu ojja kumanya wa waayagala obeere ng'otuukiririza. Oleme kwesiguukulula, oleme kwejja mu kifo Mukama Katonda wakusuubira okubeera, naye onywererawo Mukama wakusuubira oba waayagala obeere. Kebeere ng'embeera efaananye etya? Kobeere ng'osisinkanye okusoomooza okwenkanawa. Bw'obeera ng'oli mu kifo Mukama waayagala otuukiririze, ne bw'onasisinkana okusoomooza okwenkanawa, Mukama ajja kubeera naawe. Mukama ajja kukuuma, Mukama ajja kuwanguza okusoomooza kwonna kw'osisinkanye. Oleme okubeera nga
ono Erimereki ne mukyala we Naomi naye onywereraawo kyetaagisa okuzuula wa Mukama wayagala ntuukiririze nga weesigamye ku Mwoyo Mutukuvu ojja kuzuula wa Mukama wayagala otuukiririze. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.